Yeah, bannayuganda bannange leero nsimudde ettaayi yange olw'okuba nti ensonga gye ngenda okwogerako nkulu nnyo era nga nsaba tugiwa amakulu. Bw'oba osobola ne vidiyo osobola ogisharinga etuuke ku bantu bangi. Nze Kapalaga kakati ekindeese wano kujjukiza buvunaanyizibwa bwaffe nze naawe bwe tuyina mu kununula eggwanga lyaffe. Kyagulanyi bwe yamala okwewandiisa yabagamba nti omulimu ogugwa gukoze era mumulaba ng'agukola bulungi nnyo. Kati ffe abatali ku ground buvunaanyizibwa bwaffe okumuyambako ku ebyo ebigenda mu maaso ebitatuuse. Kakati tulina chapters ez'enjawulo okuva mu mawanga ag'enjawulo njala obeebaza olw'okucontributinganga towards campaign za mwami Kyagulanyi. Bw'owulira pulezidenti agamba awagirwa abasiyazi awagira ab'ebweru eyo munnange ab'ebweru abo bebogerako yeggwe nange teriyo muntu mulala yenna gwe tugenda kufuna supportinge campaign zino wabula gwe nange just ne president akimanyi nti gwe nange ffe tu supportinga campaign zino naye takirabangako. Tebakirabangako ng'abantu bavuddeyo nga ku mulundi guno ne bagamba nti buli kimu katukyekolere kubanga ffe tuli real tetuli ba politician. Ontegeera? So kakati njagala kubuusa kawaanyi muganda wange. Tuyina kye bayita obulango. Obulango butufuukidde obulango. Tetulina bulango ku TV so si lwakuba nti babugaana. Of course ku radio ezimu eza NRM ne TV tetujja sobola buteekayo naye ati waliwo radio ez'obwannannyini ng'ekitugaanya okubuteekayo ssente. Bannange tetulina ssente. Tetulina ssente bye babagamba nti abazungu babateekamu ssente bagamba mmwe abali ebweru w'eggwanga naddala. Abaana abali e Uganda bayiyeewo omubiri ffe tuyiweewo ssente. Tetulina ssente bannange, twetaaga okuteeka obulango ku TV ne radio. Tubuzaayo obudde butono nnyo. Kakati mu ekyo twa decentralizinze. Buli kitundu kigenda kwekolera ku bulango bwakyo. For example, my brothers in the north, we have 24 radio stations in the north and we already negotiated every radio station wants 1 million. So that's 24 million shillings. Kakati if you know you're born in Gulu, Arua, West Nile basically, Acholi, Karamoja, and some parts of Teso, you are going to fund your advertisements. My brother, my sister, we don't have money. That is what I'm talking about. We don't have money. We need our adverts on radio and on TV. We already have the adverts. Some of them you've had, some of them you've not. You haven't seen the TV adverts, but we already have them. But we don't have the money to put them on TV. So I am here to appeal to you, my brothers and sisters. We are decentralizing this thing. Every region is going to finance its own advertisements. In the northern, we have 24 radio stations. Each radio station it requires 1 million. So, in other words, all those born in the northern Uganda, you are going to finance advertisements on the 24 radio stations. What do? Just send your money on our official numbers, the +256 787 06 7100 or and that is Pesa Money Limited, MTN, or +256 703 6363 63. That's Daniel I wrote. Or Cash App +1857 719 4451. We need money. Banange twagala sente.
My friends in the Western, you are going to finance your own radio stations. We have different TV stations in the Western part of the country. You know, President waffe bamulemeseza ogenda mu district nyingi nnyo. Ezo district tujja zituukamu na bulango. My friends in the Eastern, Basoga, Bagishu, Bagwe, I think the Bagwere, abali banyala naabi. Twetaaga sente bana. Twetaaga sente tuteeka obulango ku radio zaimwe. So imwe mugenda okuteeka sente obulango eyo, era bwe mulaba nga temusonze sente tetugenda kubaayo na bulango. Abantu baffe tebajja kutegeera ngeri ya kulonda, tebajja kutegeera so nga ate tukyetaaga. Baganda bange ne bannyinaza ab'omu Central, ate mmwe omulimu munene nnyo kubanga ate mmwe TV z'omu Kampala n'emiriraano n'amaredi ate gali very expensive. Era mmwe ngenda babuulira ate mmwe engeri gye baawuddemu okusobola okwaŋŋanga omulimu ogwo munene gwe tuyina. Ngenda kukolayo vidiyo endala nga mbabuulira ab'omu Central engeri gye twabaawuddemu. Era nammwe mugenda kubanga mufinansinga TV, obulango bwa TVs, NTVs, NBS, zebukedde zaani nezi radios zonna okusinziira bwe nnaabasomera. Kakati akasente ako okaweereza ku +1 857 71 94 451. Eyo ennamba eri ku Zelle, eri ku Cash App. Owulidde? Oba eziweereze Uganda direct, naye gw'oteekako buteesi nti actually ompereza message. Bw'omala okuweereza gwempereza message oŋŋambe nti nze Opio ntaddeko eze Northern. Esimu yange eri +256 774 97708. Bannange twagala sente. Twagala sente, tetulina bulango. Obudde bugweddeyo tetulina bulango. Mbeegayiridde muzireete. Luno lwoya lwa mu nnyindo olwejjamu wekka. Lwekyo ekinzigisizzaayo ettaayo eno n'akasaati kange akaakabi. Bagambe mutegeere nti ndi serious. Nange twagala sente. Twagala sente tuteeke obulango ku ma TV. Twagala sente tuteeke obulango ku ma radio bannange. Gwempereza bw'obanga tobitegedde byonna bye njogedde naye ntegeera kimu, twagala sente kuteeka bulango ku TV oba ku radio. Mpereza message WhatsApp. Tokuba kubanga siri Uganda ate simu ya Uganda. Just send me a WhatsApp message +256 774 97708. We want money. We want to have our adverts on radio and TV. Share this video so it can reach to everyone because we want money. Twagala sente, twendai sente. Bana, mwireete sente, tuteeku obulango ku ma radio.